Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yaakabiŋŋamba tata jangu ntime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino, ne nkusembera edduwa, ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika ku papula. Ne mbisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Omulungi ali ku show yaffe eno eya Save a Soul taasa omwoyo. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu nga tulina mukyala Rachel ayayaana okuba nti akkirizibwa okuba nti alaba abaana be. Abaana be bano bamugibwako omwami we wabula tamanyiwa we bali emyaka gigenderedde ng'omukyala alumwa olw'okuba nti tafuna kusanyu ly'abaana be. Katongere naye maaso tulabe bwe binakweyagezzaako kyenkana ki n'okutuuka ogamba nti ate kansituke ngende aba Save a Soul banyambeko. Twakomye luli nga odduseeyo ensanafu zikufugidde ensanafu olumu naawo nali ndi awo najje kawungeezi ng'agenda okukirawo nengenda ningamba namwange oba ngendeyo okomo ndabe oba nasoba oba namugamba nabikkiriza nengenda nimugamba taata w'abaana wakitova kunansera ebintu mutaano yarayimiridde awo mukirala mwe mwalumya ente nga ente nnume naye ng'efumita kale ng'etomeraye kati nangamba nsinze saagala ye lwaki oneesibako tolina wamwe lwaki oneesibako yankwata esweta nansukuma eri maaso g'ennume ish otomera ku nnume nemugamba naye kino kyokoze kino nimugamba amaziga genkaaba era nawe bujja kukyalawo n'okola ki bino byonna obikoze naye manyi si egwe nansi yakola ki bino byonna eddogo nno gyeriri sempe banga aliwo ng'aseka busesi nga yayimiriddewo nga amaze mugulira piki mpya ng'aliyawo ye manager mama wange nangamba nemugolo omanyi nti nafiira mu nnyumba yaleetanga yajja ne sempeebwa ng'obutooke bwonna akalimu yadde n'obugamba nti bwekati olwo mulamu wange nagende nampa ettooke kati bwe wasituka n'oyogera naye amaze okutomesa ente wakoma wamulubako eri kalangala gye mwazisinkana kwa gye yali akola wali nali sigendanga ku mulimu gwako kalangala nali sigendangayo nga paka tisaba lwaki nali nagende kalangala bana ne bamuga omukazi buli kazi kiri mu baana be omukazi omwagaza nyazaalawo ye togendayo kota batuzaako nti bannange kiki nyazaala wange naye yennyini ng'agamba yayagala abaana ogwomugamba ati ngende wanyazaala abaana olwabajja ewa nnyina n'abatwala ewa nyazaala era nyazaala nge abayina ne bano olwawuma we bati ne nyazaalawo ogenda tokkiriza kulaba ku baana abo nobe nkuba essimu tagikwata n'essimu ya nyazaalawo obadde ogerako naye nnaku zino esimu ye naye njina mu ssimu yange namukubirako esimu yange nga tebana kugibba kati esimu yange nebula naye nga banamukubiranga esimu nga tasobola kati nengezaako ku WhatsApp wali mutabani we nangamba nkubulye mugole nti Frank yamugamba
bw'alimanya nti oyogere ne bano abaana agenda bamuggyako bojjukira bano abaana bano abadde afuna obuyambi era kabazzukula abo Franka yajjanjaba maama abaana bamuvaako tojafuna bujjanjabi so alina ogenda kukya mutabani we kyeyamugambye naye oli twayogera wankuya nekugamba tuba twagala tugereko nenyazaala luza okuba bawaayiriza kati jjo twagambye tufune essimu ya nyazaala oyo n'ey'omwami kati nyazaalo tugenda mukubira kati omwami nongamba wayogeddeko ne sezaalawo akufuna enamba ya nyazaala endala gy'aliko abadde tannagifuna ya nyazaala katukubirewo ku sezaala abaana omaze emyaka emeka nga tobalaba okuba 2018 myaka 5 omuntu yagenda wa myaka emeka gumu kitundu enamba Queen Mother, save a soul. Omulabi waffe omulungi ku ssaawa bwe tugenda kuba ku ssimu ya Sezaala tulabe ddala ebintu bino byatugamba. Hello? Gyebaleko ssebo. Kale nnyabo. Gyebale nnyabo. Kale ssebo. Namusekola? Nkukubiddeko nga tukola neno kooti y'abaana. Bamuta mukyala Rachel. Ng'ayaayaana mbu agezezzaako mutabani we yamukweka abaana be naye ng'asaba kubalaba n'agamba badde ayogera naawe nga naawe oyagala alabye ku baana abo. Kati obuzibu buva omutabani toyogera naye kuba kyasaba kulaba bulabi ku baana be wabula si kubamuwa. Ensonga zino omuzeeyi ziri zitya? Sirina kimanyi kubanga nze ng'egye baali ne mutabani wange nyaba owulira mpulira ssebo oli muka mwana wange kibayakalya ne bawe nze sibimanyi kubanga ndi kitaabwe muto kakati buli omu n'ataŋŋana munne buli baayawukana nga buli omu yeewera munne kati awo gekitegeera buli omu kati mutabani wange n'atwala abaana n'abatwala ndoto wajjajjaawe yajjaawo omukyala kuba nti abadde agambye yagezezzaako ng'ogambye omufunira ku nnamba ennamba gye yali alina takyagirina simu ginabadde nsuubira okufuna naye oli akyaganye gizzaako atagire ng'agumiikirizaamuko ojja mufunira kuba bambi nga nawe omanyi obulumi bw'omuzadde kulabako obulabi nti nze mbalabyeko bali wano ŋŋenze obusungu bubaawo naye at least mwaliyogedde ne kuba kati mama oli asimu akyaganye okuziyizaako naye bw'anaaba agizizza kubanga nze nabadde ŋŋambe nja kugiteekanya ngabe nkale taata kale katugumiikirize ngumira mugumiikiriza kale ssebo tweyanza tweyanzeeko ono yabadde taata omukyalo ono gwabadde awuziganya naye ng'alwana okulaba nti bamutuusa ku baana at least abalabeko essimu ya nyazaala we abaana gye bali gye yali alina abagibbira mu ssimu ye takyagirina kati abadde asala amagezi alabe nti atuuka ku baana omwami gwe tuyogera naye soogera naye maama oba wokuba takwata kiki lwaki nze soogera naye namukubiranga nenkowa naye ng'essimu nga tagikwata onaba omukubira wanga nyambe n'agikuba n'omugamba nti kino era ogayogera bwogezi n'omala ovako weikengene nga takuddamu wetakuzzeemu ekyokugamba nti abaana ojja balaba nga bawezezza emyaka 8 yakigamba yakiŋŋamba kondo bweyansuma mu kiraalo omwo yaŋŋamba okuddamu balabako nga wayise emyaka 40 nga bawezezza emyaka 4 be bajja kukunoonya gwolose nga wa mwaka gumu n'ekitundu oddemu omulaba nga wayise emyaka 40 bannange mwami Frank right
Kambe twetundira omwami ono sanga twamunyiiza. Nde sina kinamunyiiza. Tukwegayiridde okunyi olaba mama wange ebyobufumbo obimanyi. Era bibaawo. Tubira ku TV ne tubiraba, tubira ku ne tubiraba, abantu bafunye obusungu ate ne badingana. Lwekyamanyi kyeyagayaga byali byapa n'emimuddize ebyapa bye n'endagano zonna n'enzimu buli kimu kyonna. Sagenda kapapula nade naka. Oba yafunyeyo omukyalo omulala. Twabimanyako ebyo. Sibimanyi. Kati olaba omwami waffe yali mwami tukubamba bikuttaka gosaaga bannaye mwami Franka tusaba mu buwombeefu omutima omuzadde oyamba omukyalo ono saba omwami wakulage ku baana nsaba sebo Semanda Franka wooli nze mama w'abaana twatandika ffenna obuzibu bwonna abaana abo twabazaala nga mu bulumi obutenkanika naye nsaba busabi gy'oli nfukamidde mu maaso ga kamera, mu maaso ga TV, mu maaso ga buli munnauganda yenna gy'ali nsaba ondaga abaana bange mbeera Kampala abaana bali Kampala jjajjaabwe omukazi yabayina naye wagaana tandaga abaana bange naye nsaba gy'oli nsaba ondaga abaana bange saagala ntuno bampe nabo naye nga Jessica kubalabako bulabi ne manti video etuuse nange ngenze ku baana mami kino kituuse mami njala sweet naye nga nsobola okutoola 10,000 nange ninga kengulire omwana ekitabo kyenkusaba kyokka. Mwami Frank omukyalo omuwulidde tazza na busungu bwonna talina kikyakoze kintu kyonna nnyo omwisa okuba nga ddala mutuufu mwanyiiga naye mwatowaze kintu kyasabye kitono ti abaana bali wajjajja oba mukiriziganya yajjanga mu holiday n'abalabako n'agenda obaze ne kaswiti n'abawaako n'abaana bennyini baminsinga maama kuba nowondoba wa maama eyenkana atya kati balina wajjajja jjajja nno naye akuze jjajja akuze gwe wakulira ku jjajja wapoza yakulira wajjajja nati n'oba wakulirayo maama wo teyakulabangako so omukyalo ono tumuwa omukisa abeere ng'asobola ofuna access ku baana be gweomutima ogumuluma awulira gwagala kwabika akubira essemu kiro na misana ng'owulira akaaba obulumi bwalimu obulumi bungi omwana gwe yaleka nga wamwaka gumu n'ekitundu lwati nawe ali myaka 5 nga kitundu kuba kati tubaze emyaka 5 gyabadde nga takola ki nga tabawuliza nefuna omutima katukubire ku mwami ono essemu. Queen Mother, save a soul. Hello. Wanyu? Mwami Semanda gye baleko sewe. Bale nyabo. Abaana. Omukyala ayita ku nsonga ze wano naye buli lunaku abadde nga ajja wano nga tugamba amugaana okulaba ku baana asaba kulaba ku baana tukikoze tutya? Kati abaana bali ku ssomero. Naye baba bawumudde alina omukisa ogunaabalaba? Tewali buzibu nze ate nnemera baaki. Bannaye nga tweyanziza naye ate atugambye ebbanga ddene emyaka 5 oba alimba. Alimba ate kakati yabasuulawo n'agenda kakati n'alibalesaawo fa. Tulinde holiday tunajja nabalaba. Anti kati nze nja okukubira ndowooza kirabika mbu ye bwakubira tomukwata eyajjajja gye bali tagimanyi. Nze sirina kye mwagaza kujja kunkubira. Kale so tweyanzige. Kale so tulinde holiday. Ati holiday ya omwana abera kusoma kati wani Kampala ngo omwana ali kusoma mbutuufu tetuga nteraba ku mwana. Omwana nga ali kusoma. Omwana ali Kampala wali munne bali mu kisulo bali mudde. Bali mu boarding. Anti bali mu boarding. Oba neka to omwana nga ali mu boarding tasobola ogenda gamba nti omwana nga ali mu boarding tusanga anti tulaba engeri gy'oludda ate okubalaba. Ekya holiday kyalikoze nga bonna balwa babadde ngenda kuddamu omukubire mugambe oba tugende tufune olunaku naye atutwale bonna tuwanti basomera wamu obimanyi baza ko bali mu masomero ganjawulo tunaava eno tugende bana ababiri bali wamu then bana ababiri watamu ino yakatandika basoma nga badda waka bana babiri abato bangamba nti basoma nga bali waka ekikade kumpi nejajja waabwe katusooke tusaabe asooka tutwale tulabe ku bana abali ewaka. Yes. Babanga bali mu kisero bonna wani Kampala kati omwana gwe togenda ino tamu yakatandika first week bote twagenda ne tubalaba tamu tena kubeera busy
Mwami Semanda wangi obulumi nga bumutta abadde ateesa nti bonna bali mu kisulo oba tusooke tulabeko kubali ewaka oba osobola tutwala ku ssomero n'amulala kubalabako obulabi obulumi obwo tulinde wolide kuba kakati tulinde wolide olidde ng'omukyala afa obulumi tulinde wolide kuba kakati nange nina byenkola sijja kugenda ate bana nakabatwala ate nziremu ebyo biki tulinde wolide kale katugirinde tweyanziza so tuzzemu bulungi Queen Mother, save a soul. kale n'akamwenyumwenyu kakuzze ku ttama Munange nawulidde ndaba walanzi ekyo kituufu wala naye ati lisi bwogumikiriza emyaka 5 era ate lisi kasita kendabye wano atowoozaho dde myezi emeka tuli mu gwakumeka bakadde bagenda kusoma emyezi ebiri tujjagenda sigala era ajja kuba mubuuza kwabiza omwezi mugabe n'omwezi gugenze mwami Semakama alina ojjesa ebinga wano tankubira atowooza omwezi gulwa naye ng'alimba ayinza okunkubira mwami Semanda Rachel naye ng'alimba alimba tajja kulimba wekina wana teri adi waggulu w'amateeka wekina wanvuwa nga naffe tuwanvu Mr. Semanda Rachel save a soul ayinza okuba nga sibijjukira save a soul awo mba nja kujjukira bulungi ojja kujjukira bulungi omulabi waffe omulungi omwami Semanda twogedde naye ekisinze okuzaamu essanyu nti atusuubiza mu holiday tugenda tulaba abaana era abaana tunaba nga tubalabye bambi tujja kulaga essanyu lya maama nga tulagira ddala nti nno obweyamo bwaffe butuukiridde era tukoze omulimu gwaffe omulungi olina kyoyadde oyagala okwogerako oba kyoyagala okulekerawo olulenzi lwo otuddewo n'agamba nti muddiŋŋana tuzzeewo amaka wajjukira amakali eggwanga yemoto yaffe wano tumala kulaba abaana omulaba abaana mujja kukwatagana mpola muddemuko tomanyi ebyakatonda ng'akireese era tuzo kisabira nakyo mukama nakyo banaba omwami bambi omwagala of course wali kyabaawula kiri awo ono nabikoze bityo nerinnya lyannemye nansero ajja kugenda olirodde okuddayo egundi kati eno gyobeera obeera nani newa eseta mbeera nesenga kale kakati programu yaffe bwe twetambudde katusuubire nti nno oyina kyoyizeemu tokkiriza omukyalo ono asibidde ekintu kino omutima ng'agamba nakyogerako naani tomanya kusanga katonda era mutegekedde nti olina omuntu gwogenda okuyitiramu abeere nga akutaasa era bw'ati onajja ng'abantu abalala mbagambe programu eno lwaki nagamba nti kanjikole ebeererewo ddala ebizibu bye nafuna ebyantuukako abangi bye baalaba nafuna amasimu gaali mayitirivu nnyo ng'abakyala nafunamu abaami balinga babiri naye nga basinga bakyala nga batuulidde ebintu ku mutima bibaabya bibanyiga naye ng'ate ebintu ebyo obanga oyogedde n'omuntu ebimu bigonjoolwa abantu bakakkana emitima abantu temwetta kati gwe naawe ali eyo ng'olina obuyambi bwonna bw'osobola okuba nti otuusa ku bantu nga bano lwekyo kiki kibadde kyangu kyakusolovinga era nsuubira tugenda kubanga tukirinnya ku nfeete era nja balaga essanyu eryo ngazzemu okuseekana abaana be abana bamaze emyaka 5 nga talabako naye tulina ate abantu abalala abamu tebanakujja mu kamera ku mboozi ezimu zenfunye nga mu bantu bano mulimu abaana bagenda okuba nga beetaaga okuyambibwa mu kusoma ngenda kuba abaana abeetaagibwa mu kwambala ngenda kubamu abakyala abeetaagisibwa okutoleeza obwongo bwabwe kati ng'omukyala gwe battira omwana omwami we yatta omwana we naye omukyala oyo ekintu kyaliko kinene omukyala omulala abaana be yabaleka agenda akole bannyina abaana b'omwami abakulu ne babaddako abantu bano balina trauma abantu bali depressed betaaga okuyambibwa tugenda kubanga tukwatagana n'abantu abalala gwe naawe ali eyo ng'osobola okuyamba eri abalina ebya famire nga mwagala kutereeza ne tukoze tutya counseling and guidance save a soul tugirina tugenda kubanga tuzaawo abantu obujja emyoyo gino girina kubanga
gitegeera tuli ready okutuukiriza oba okuyamba eggwanga. Nga tugenda okumekeza puroguramu yaffe emyaka gy'oyiseemu akaseera ako nga toli wa mwami manye embeera eyo tuseera kubeera nnungi ku bakyala erina engeri gyekukosaamu tumanyi wootandikira kintu kigudde bugwi bantu ki abakubeereddewo boyagala okwebaza mu maaso ga kamera? Nsooka okwebaza maama wange omulungi madamu Dora e Masaka ye mwebaza nnyo 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 nebaza ne jjajja wange mu kyalo nebaza ne mukwano gwange Dorine nebaza n'omukulu andeese waneeno eyandagirya waneeno mukulu Martin neyanziza nnyo ssimu neyanzeege nebaza ne mukyala mukwano gwange mama Kyalimpa neyanziza nnyo mukwano neyanzeege era kansuubire nti omwami yatusuubiza abaana nga bawummudde nga bali mu holidays naye ng'essuubi abaana tugambye tujja balaba naye neyanziza nnyo madam neyanziza nnyo mubale kunyirira bannange Amiina mubale kulira neyanziza nnyo obuyambi neyanziza nnyo era nsiimye nnyo 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 nsiimye ddala Amiina mubale kusiima eyo simayiro egenda siga atugenda kuvaayo ewa mwami Semanda otutegeka mbago nga lino Uganda. Puroguramu yaffe bweti wetambudde olwaleero tugenda kubanga tusekana to wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa zezimu mubeere bulungi mbaagala nnyo. Queen Mother, save a soul. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri ABAANABE nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira ABAANABE. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika ku papula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Sangibwa ku namba 0752 oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ontime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga.